Thanks Juru nga muyizi mu siniya esooka ku masomero ga St. Lawrence bw'omulaba atambula akaga toyinza yadde okumanya obuzibu bwe. Terikaddeko omusanga ku ssomero nga tayambadde sweta oba lugoye lwa mikono miwanvu. Tukitegedde luvannyuma nti ono abeera akweka ogumu ku mikono gye ogwa ddyo ogutenkanankana na gunnaagwo ogwa kkono. Okusinziira ku nnyina Zaina Wera, omwana we yamuzaala mulamu katebule wabula ku myaka 2 yatandika okulwalirira n'okufuna enkyukakyuka ku mubiri gwe. Naye bwe yali ng'akyali muto n'endaba obuntu bu skin rashes ku mukono gwe ogwa ddyo. Tenali manyi bu skin rashes era twamutwalanga mu ddwaliro ba dermatologist abakola ku nsusu nga batwa ointment nga tumusiigako nga batugamba bijagenda naye tebyagenda. Kati ng'agenda akula bo bubeera bweyongera. Jjukira omwana bw'aba akula oba tomulaba after a month after a year olaba nga ye yanvuye akuze. So obuntu obwo tugenda okulaba ate bugenda bukwata awantu wonna ne buva ku mukono ne bwatandika ku mukono wano katono akakono ka bebi kabeera katono kati nga bugenda bweyongera eno. Teyakomaawo yatandika okulajjana ng'olubuto okumuluma. Kati mu myaka ng'ebiri natandika ng'otukaabira nti mu lubuto wamuluma. Buli obuntu kwe buli bu skin rashes naye tebuluma just buli awo buli silent bukula naye. Kati natebeera nga tukabira mbu omuluto wamuluma nga tumutwala mu ddwaliro ate mama akatuuka mu ddwaliro ng'ali okay. Pain yali on and off. However abasawo nga batugamba okay kati ngeri gyali okay it's okay pain weba ekomyewo mumwe pain killers ajja kutereera era nga naffe tuzimuwa zaali zikola. Nga ne tujja nga tubimanaginga bwetu pain nga tugimanaginga bwetu naye nga tukaabira nga screaming omwana omuto tabuzaabuza teebuzaabuza like she cannot pretend ka screamingira ddala mwana omuto ayinza n'omwaka sweet olabe oba asobola obyerabira waapi byonna nga bisuula wansi. Kati naye nga pain killers zikola era nga twali tetumanyi nti kiyinza okutwala gino emyaka gyonna kubanga kati alina emyaka 14 ate obulumi bukyaliwo. Ekyakanga Wera bye bifaananyi ebyakubwa muwala we munda mu lubuto ebyalaga nti mwandibaamu akabaate. Waliwo twakola CT scan, stomach CT scan ne batugamba results ziraga mbu she has growth of fibroids. Fibroids ndoza byebizimba ku liver naye tetwafuna ddagala. Pain yo ng'egenda mu maaso era nga tumanaginga ne pain killers nga bw'asoma bw'atyo. Era azaakuze ne pain okuva mu buto okutuusa katulabye abasawo bangi. You can imagine okuva ku myaka 2 mpaka ku myaka 14 tulabye aba specialist benkana batya. Tukyalidde amalwaliro ga gavumenti n'aga private. Tukoze test eza buli kika abasawo ze batugamba tukole naye era tebalaba source ya pain waweeva kyokka ate pain yo egenda mu maaso. Omwana ng'akulidde ddala baakigenderera nti n'omubiri gwe bulijjo tegwenkanankana. Tugenda okulaba omukono guli munene guzimbye ate muwanvu tegwenkana ng'ogwa left era nga nagwo tegumuluma. Ndowooza ensonga tetwabiraba kubanga byali tebimuluma tebimusiiwa. Buli bu skin rashes abasawo baatugamba mbu their blood clots under the skin kubanga tebiri ku skin kungulu. So woba obiraba simanyi baba bita batya bu clots bungi ku skin naye bw'okwata bwoti tobuulira nti oba oyinza okuteekako eddagala ne buuna biri munda. Bw'okwata engalo ze bwetu n'ozinyiga muno mu kibatu olaba obusaayi budots bw'omusaayi. Kati ate era ne tugenda okulaba ate omukono ogwo kwe buli side eyo n'ebuguma nakati omukwata emikono gye ebiri left and right temperature it is not the same. Ekintu ekyo kitiisa nnyo naye byabeeranga bwe bityo nga kale tetubifaako nnyo ffe nga tufa ku bulumi kubanga bwabeeranga nga bulina immediate effect nga pain temwa mirembe abeera akusoma abeera akagenda ne batukubira simu tugenda ne tumukima olwo asoma zi primary nga natandika okuba ne symptoms za asthma ng'aziirira nga tumutwala nga bamuteeka ku oxygen. Waliwo bwe yamala wiiki namba ku oxygen
ate omuntu abeera ku oxygen abeera tassa, ate omuntu abeera tassa aba asobola okufa. So you can imagine as a parent ng'ebintu ebyo biraba ku mwana wo muto biraliikiriza, tandika okweraliikiriza ate ng'ekyatasa okuseera ate oxygen nga tavuddeeyo. Naye Katonda n'agenda ng'atuyamba omwana ng'akula ng'abasawo babimanaginga bw'etabeera oxygen wala babiyita nebulizers bikiryalinga mu nnyindo airways nasobola okussa bulungi nga tumanaginga ng'agenda ku ssomero bw'alwala nga tugenda nga tumukimera nga tuddeyo mu ddwaliro. Ne stomach pain never stopped. Tujanjabye stomach pain ever since ng'akyali mwana muto nakati ne tetufunanga ddagala. Abasawo abamu baamuwa amagezi omwana amugye ku ddagala lya buli kaseera, kyokka jjojjuuzi bagenze okuddamu okumukubisa ebifaananyi ebirala byalaze nti ate ekibumba kye kyeyongeddeko obunene. Kati the most recent scans zo ziraga nti liva ye ekibumba kinene kigazi tekyenkananga ye kigazi, kikimuleetera olubuto okuba nti bunene paati ezo wabeera paati ebeerako ekibumba wanene. Kati emikono ne gigenda nga gikula nga guwanvuwa nga muwanvu nga munene, temperature emu tugeze bw'aba alwadde nga malaria omusujja bamutwala mu ddwaliro ne bamupima temperature buli omuntu bamuteeka muno bamuteeka ku side erwadde temperature ebeera nene okusinga ku side erinomo. Kati ne bannansi ne babuzaabuza oba tugenda temperature ki. Nange saasoose kubitegeera nga ggwe era kwe kubitabulira akakopo ka kaawa ntuule ku mutimbagano nnyongera okubinnyonnyoka. Kino kinsudde ku mbeera emanyikiddwa nga Hemihyperplasia, kyokka ng'abakugu nabo bakyatankana ekigireeta. Abakugu bagamba nti obulwadde buno butuuka ku kibumba, ensigo gattako okuzimbya omuntu oludda ku mubiri. Ate era bwe weetegereza jjulu mu bwenyi okizuula mangu nti oludda lwa ddyo lutandise okugejjerera nga naye kennyini kimweraliikiriza. Twali tetukiraba era ku right side first twali tetukiraba. Kati era abasawo ne batugamba omusawo omu yali amwekebejja n'atugamba nno ne feesi ye teyenkanankana side emu nene. Ate ekya feesi kyo kyatukola because face y'omuntu yendanga muntu ye everyone protect their face. Tuyagala face ebeereko na kizibu kyonna ate ye already ine ekizibu. Kati face ye wano nene wagenda wagejja wanaakomawa wamu walioke awalala wagejja tejja kulabi is she going to look like a monster? Those conditions trigger my asthma. I see myself suffocating and going to die. I don't know anyone. No one can even be like, oh my God, Drew, are you okay? At school here, the only thing they tell you, maybe rest. Okunoonyereza okulala okwakolebwa aba Cleveland Clinic mu America kwoleka nti embeera eno etambulira nnyo mu ndagabuzaala oba genes ez'olunyiriri omuntu mw'ava ekimanyiddwa nga Beckwith-Wiedemann syndrome. Okutaasa embeera ya jjulu era nkizudde ku banoonyereza bano nti yeetaaga kulongoosebwa basobole okukomya obutaffaali bw'oludda olumu okukulira ku misinde nga kino kyetaaga obukugu obwa waggulu nga bulimu bakakensa 6 n'abayambi baabwe. Juru bw'alowooza ku byogerwa abakugu bano nti alina okulongoosebwa wattu ayungula n'amaziga. This is a very big risk in my life because part of the thing was that I get surgery and I fear surgery so much. I'd be like, maybe doctors will get something wrong and I die in the process. But I have no other option. I'll have to just go with it. Waliwo eddwaliro lye baatuukirira mu ggwanga lya America nga libakakasizza nti embeera ya jjulu esobola okukolwako wabula baabategeeza nti mu nsawo bayitemu n'emitwalo gya $12 nga bwe bukadde bweza kuno kumpi 6 ze siikulimbe nti Uwera ne famire ye bazeeyinza. So batukola medical plan nga emitwalo 12 egya $120,000 US. Kati ebyo temuli kulya, temuli kunywa, temuli accommodation, ate tekuli ddagala, just medical plan yabwe. Naye that one was an estimation. Tebakonfaminga buze zino. Because I need to be there for her. She depends on me and she knows money has a solution. I mean,
mami is tulinga bakatonda bakunsi. Ate of course bakatonda they perform miracles. So amanyi mami ajja performinga miracles sente zirabike abeerewo okay. So since I'm not a god, of course I cannot perform any miracle. Naye mwe musobola okunyambako. Then nemulaga nti mami performed miracles era sente zirabise naye abeerewo okay. My goal is abaana bange okubeera okay, especially her. Omwana ono agamba nti naye ayagala afaananeko nga bawala banne abeeyagala nga tewali kye bakweka ku mibiri gyabwe, nga n'okuva mu bulamu bw'ensi eno kati awulira nga kimukanga kubanga alina ebirooto nkumu eby'okutuukiriza nga si byakula ng'ajja ng'afumita ekitaliibwa. I want to go with my friends and actually feel comfortable, but I cannot. I'm always in big things. I'm always in sweaters. I reached a point where my friends were like, "Are you hiding something that you're always in a jumper, always and always?" Solomon Kawesa.